Gabize mu bikuwamu. So nade nakatuuka ewaka like 2 hours after na kubira nangamba manager wa Limpa yali manager we kwa yali mukwano gwaffe amutegeezezza kuba negwasiza okukubira kati yamutegeezezza bafunye accident nga bitiisa kale vidiyo ezadde zifulumyawo kusaawa eyo manager we yali manager we yadde alina ku ssimu nga bitiisa twanguze kasawa gakubidde kale nga ntidde kubanga essemuto eyo nange naliyokko era ekkubo lyali bikugamba tani kukuba obufaananyi ng'abannaye tutambulira mu kusomozebwa kw'amaanyi ng'abayimbi. Okay, Wamale gakutuuseko nga bagamba nti ki ekibaddewo? Nga bagamba Limpa afunye accident n'abalala babadde nabo era n'omukyalo omuledi Eddie Grace ye ng'amaze okufa oza kyabadde wedde kikomaze okukonfamingibwa nti afudde kyokola nti nafunye okutya naye nga biri awo bagamba Limpa ali bubi akutusa amagulu kwegamba bitiisa nnyo omuntu gw'obwadde omanyi ogamba nti no akutusa amagulu tani olowooza kariya ye na buli kimu kwegamba ofunye chance n'otuuka ku Uganda embeera ya Limpa eri etya kati abeera naddala ekumalamu bantu maanyi era akulaganga okuleka okugulu okumu okwamenyese ewalala alagalyoke era katugere musabira kube ng'ate buli time kutereera n'abalala yabadde nabo mbalabyeko era nabo bafunye ebisago naye tusabe Mukama ndowooza bw'omu ku bayimbi abatono abaakajja oku extending obuyambi bwabwe eri Limpa bwe twagala okumanya bw'obadde munda okozeewo ki? Siyinza kugamba nkozeewo weekiti naye nkoze kyensobodde. Yes, maybe kinaabako tekiyamba kuba bonna ababadde awo bantu nga banaawo bali awo ebintu tubyetegekera ebyobubenje so kyensobodde kyenange kyenyangeddeko. Okay, kino kiraga kifaananyi ky'abayimbi okubanga abayimbi abamu bafudde abamu bali bonna tetunnabalabako kino kibalekawo mmwe nga music fraternity ekya accident oba ekintu esaga okutuukawo ng'eno abayimbi abamu ne bafa abalala ne babeera ku bitanda ne tubeera nga saawa zino be twakalabako bali ku ngalo. Of course maybe n'abalala bajja kuba nange mbadde nabitegedde yesterday naye nzizikawo ng'enzindi ebitutegeeza tomanye n'abalala bajja kujja mpola mpola kubanga ebiseera ebisinga abantu mu mulimu gwe gumu mweberera mu bubi ne mu bulungi buli omu aba yeetaaga naddala mu mbeera ng'eno olabira nti bannange nange nina abantu nina mikwano gyange nina abanzikiririzaamu oba weetaaga kale bakukumyeko. Eddie Grace obadde omumanyi? Mbadde simumanyi personally naye nyimba zeekosi badde olumu olwo layira nali nduludde. Okay. Ku social media nnyo bannange kitalo ddala banne era famire bange Mukama abagumye n'omwoyo gwe awumule emirembe. Okay. Ku social media abantu abasinga babika Ronald Limpa kiki oyinza obbagamba? Ne mama wange bambi ankubidde nga ntukawula nga bannange babika Limpa nemugamba awo emyenda naye kantuuka ebindabe naye talina nnyo buzibu tebayeraliikirira tali mu mbeera eyinza omubisa ku ssaawa zino era mbaga nti okugulu okusayidi emu kwamenyese era bakusibye naye tebatandika kubika muntu mpozi ng'amwagaliza kufa naye abaagala awumire banne babasabire busabizi obusinga okubabika si kirungi. Tweyanza nnyo.